Oluvannyuma lwa bannayuganda okulonda ababaka ba Parliament n'omukulembeze w'eggwanga nga 15 omwezi oguwedde, bangi ku baali beesimbyewo abatakkiriziganya n'ebyalangirwa akakiiko k'ebyokulonda baddukira mu kkooti okubiwakanya, naddala nga basaba kkooti ekkirize okuddamu okubala obululu. Abamu ku baddukira mu kkooti ye Ismail Semakula nga yali yeegwanyiza kyamubaka wa Kalungu West. Ekifo kyawangulwa munnaNUP Joseph Gonzaga Ssewungu era nga ye mubaka w'ekitundu kino. Ono yasaba kkooti okubala obululu kuddibwemu naye kye yakkiriza wabula tekwasoboka oluvannyuma lw'okusanga ng'obubokisi obwalimu obululu obumu bwali butaganjuddwa. Mu mwaka gwa 2011 omulamuzi wa kkooti enkulu ow'ekiseera ekyo Musoke Kibuuka ng'ayambibwako abalamuzi abalala baateekawo obukwakkulizo obulina okugobererwa buli mulamuzi mu mbeera ng'obululu bulina okuddibwamu okubalibwa. Obumu ku bukwakkulizo ze bokisi z'obululu okuba nga sinkwateko oba nga tezaasumuluddwa era nga singa wabeera weesumuluddwa tekikkirizibwa kubala bululu kugenda mu maaso. As long as the seal we put last time remains untampered with. Kino omulamuzi wa kkooti e Masaka yali akikumye butiribiri bwe yasooka okukola ku misango egyasooka okwalina ogwa Ssewungu, kyokka ate bwe kyatuuse ku munna NRM Justin Nammeere ng'awakanya obuwanguzi bwa munnaNUP Rose Nalubowa n'akyusaamu kubanga wadde kyazuuliddwa nga bokisi z'obululu ezimu zaakyankalanyiziddwa, yakkiriza okubala obululu kugende mu maaso ku kifo ky'omubaka omukyala ow'ekibuga Masaka. Okubala kuno kwatutte ennaku 3 nnamba era nga gye byaggweredde ng'omulamuzi ono Albert Asiimwe alangiridde Justin Nammeere ku buwanguzi ng'omubaka omukyala omulonde ow'ekibuga Masaka. Obubonero bwonna obulaga ekibalo kyonna chronological order eraga nti Nammeere ddala yawangula akalulu kano weeri. Wano bannamateeka betwogeddeko nabo ku nsonga eno batunnyonnyodde ku kikolwa ky'omulamuzi ono. Peter Mukidi Walubiri ne Alan Mulindwa bagamba nti omulamuzi ono ekikolwa kye yakoze kimenya mateeka n'okuyisa olugaayo mu kusalawo kwa kkooti enkulu. Omulamuzi alina eddembe ng'amaze okuwuliriza ensonga okukkiriza nti babala obululu, naye batandika okubala obululu ne kisangibwa nti akamu ku kabokisi bakakuttemu tekaliko siiru, okubala kulina okukomaawo. Wadde obululu buli bokisi buli 500 ne basangamu kamu kokka nga tekaliko siiru. Ekintu kkooti eya wansi kye yakoze ekintu ekimenya amateeka, ffe kye tuyita mu luzungu nti illegality. Bano batuuse n'okwebuuza ekyatanudde omulamuzi Albert Asiimwe okukola kino ng'akimanyi bulungi nti kimenya mateeka, nga mu kusooka yakola ekituufu ku misango egyasooka kyokka ate ku guno ne yeekyusa. Kati ku luno ate bwe yasanze bokisi emu n'agamba nti kkooti egiginowalinge egende mu maaso ng'obululu bwe bokisi emu tebujja ku affecting endala. Naye kye njagala okwabula nti awo kkooti yakoze ensobi. Munnamateeka Walubiri awakanyizza n'ekyokuba nti okubala kuno kwabaddewo mu nnaku ez'okuwummula oba weekend, kyokka ng'omulamuzi amanye etteeka ly'ebyokulonda kye lyogera ku mbeera eno. Simanyi omulamuzi oba yalidde emmere ki, oba yanywedde ki, oba bamuwadde kiki, ebintu byonna byakola byakifuula nnenge tebikubira mateeka. Era ensonga ezo nazo ez'okubala ku Lwomukaaga oba ku weekend nazo High Court yazitunulamu dda. Bano bagamba ekyabadde kirina okukolebwa kwe kuyimiriza okubala obululu, kati yenna eyeemulugunya alinde eyawangula ateekebwe mu kyapa kya gavumenti oba gazette olwo addukire mu kkooti enkulu wabula si kumala gakola kye baakoze. So Nammeere ekyalina okukola kulinda balangirire ebyava mu kulonda babiteeke mu gazeti akole election petition. Naye no route ey'okuddamu okubala obululu nfu. Kati oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti ento okulangirira munna NRM Justin Nammeere ng'omubaka omukyala omulonde ow'ekibuga Masaka, ye munnaNUP ng'ayita mu bannamateeka be yaddukidde dda mu kkooti enkulu ng'ayagala esazeemu ebyakoleddwa omulamuzi ono olw'obutagoberera mateeka. Tulwana n'ab'obuyinza abayina emmundu, abayina ssente,
naye mwenna mukimanye nti ffe waggulu waffe tulina Katonda waffe. Winnie Tessa Nakayinja, agaffe yo ku Spark TV.